Mukono municipality tunokoleyo ebyo ebya Greater Kampala byekoze nti olwaleero tulaba enguudo enzirugavu mu Mukono. Luli poliisi yali nti tufunayo kilomita buli financial year. Olwaleero Mukono municipality erina enguudo enzirugavu ne mu maaso g'ekizimbe kya disitulikiti wonna wajjudde enguudo enzirugavu okuva Entaawo okutuuka ku UCU okwambuka okuyita ku church okuserengeta emmanju wa Mukono municipality okutuuka ku unique garments. Tulina kolas okuva ku unique garments okugenda paka Nabuti okwambuka paka Namumira tulina kolas. Okuva Nasuuti okudda Entaawo Nakabago okugenda Bajjo Nyenje wonna tulina kolas. Ate mu phase 2 ne Goma agenda kufuna kolas okugatta Buto, Sonde, Kiwanga, Kulumuli yenna agenda kubeera kolas. Kati bwe tujja ne tubagamba nti muzaaba abantu abawagira cause entuufu omulamwa omutuufu mubawe flag batambule nga basaba akalulu tubale ensonga ti slogani yaffe gamba maintaining or protecting the gains naye ate n'okumaliriza ebitannaggwa. Bwe tugamba nti tugenda mu education sector tukoze amasomero mu municipality St. Charles Lwanga Bukeerere example mukitunuulire primary ne secondary. Ate si yokka wabula tukoze amasomero mangi lwakuba atidde nti mukama we waali n'atamentioninga amasomero but she has a list. Tubagamba nti ne Mukono high school nalyo essomero lya gavumenti